Josh K. Tukubirako katono ebiri mu film gyogenda okulaba. Okudde ne wa neighbor. Nze terera nze ne gabule. Mpamu nvugemu mu kagaliko. Neighbor nzag namuwala pa etandise. It's Black Gem Pictures. Yakutusako filimu etandika olunaku olwaleero. Isonga ate yakutusibwa ku mwana mulenzi bamuyita Sentongo Damascus ate nga mukana agenda kuzanyira nga Tony. Tosuwa mwana mwala bamuyite Nabire Donanta VJ Josh K. Mwende ate okulabika nga njikususutirira. Mwana mulenzi wa Beno ntomusubwa ye Alex mwetandise. Nachide Viola ye Nach mwene etandise. Rento Scandals ekyagenda manso. Nantale Prose sino Trakatoroni Yeroni mwetandise. Ne mwana muwala Nambiru Tifa Munakyalo naka simu evidence mwali mukano bamuyise Rona mwetandise Rento Scandals butere butorekede episode 12 Black Gem Pictures VJ Josh K. Jukira filimu zaffe zibamu ebyokuyiga era ng'ekibuuzo kyange nja kuba nkibuuza ate kasita owulira namu tuba twolekedde tuba tusimbudde ngenda kuba nkubirako maaso awo ekyakabi etandise nenako okimanyi ng'ennaku zino onyiridde we nooyeruse nawe nyinza okufaanana Nabire Donate yakutuusaako olugero oba yakuwandikira script eyeno episode gye tuliko banaye baba nga wanyumya obuviiri obugalo bannange neteekamu ssente ate naiba naye takoze ekitatudde ne lwaki tewampitidde nange owacutesi n'abikola sound by Nabembezi Ivan Sultan oyo omujjukira Sultan Bags akutuusaako ensewo ez'omulembe munnange technical director Kisige Joseph munakyalo ng'atunuulira baba woono ayina ebintu bye yakola naye ebimukuba ne baba oyina empisa embi notabiyita Cutex nange kunsiga kyokka gwe wanyumye agwe tofaayo naawe nja kuteekamu ssente tujja kuba tukikwasaganya nampijja Prose Natale Prose ne nampijja Hope siyina neighbor amazzi negwe okimanyi nga nayira neighbor amazzi neighbor unatera okujja wano ne mbeera unatera okujja wano ne mubeeramu neighbor wange yali ava mulo nali sigenderedde yavamu olwo olukuubo mbakusiima olanga amaze okusiimula ate si mwe mwali omusulo bannange musajja wattu ate nga biddugala n'omusulo guli naye sinaguyiwayo muli ebimere namukuba amazzi naawe lindako nkyakunyumiza gwe emboozi teyakomaawo mba ndi awo mukazi we najja luno olweru luno banaye yavuma nze nakuvuma lindako oduli lumanyi banaye lumanyira yasense bulanze ekiki amanyi gye wava alyoka akuvume yanvuma nankuba omusaayi negutiirika nze naye nenakalimba buzi bwakumubuuza nkovu negwe nali ngenda muvuma naye siba kubanga nze yaliira bbawo amaze yandikiguddeko naye kyekikazi kulya sagaana kumanya naye gwe nali ngenda muvuma naye ngenda muwa levu tolaba nti mweru yali agenda fuuka gundi wa black nga gundi wegundi niba naye kanvuma nakuteekamu nagamba toyina magezi tindako n'atekamu bye saalimu namugamba teyandikutaddemu naye gwe akakazi kantama kayina buli muze mubi gwali owuliddeko ku TV ne ku radio naye gwe mbakubawo nandika kubya nenkasota gwe toyina nekyo wandikakoze naye wandinzibiddeko wandiŋambiddewo nga bukyali wakino ebyandiseeko esawa nenkalumba pulira obusungu nenkakwatako bwenti nemala nkafuna bwe papa negwe okimanyi nga neighbor samwetondera naye naakano wakola kibi wandibadde weetondera omusajja wattu nali ngenda mwetondera kati mukazi we najja n'abyonona olukazi olwo ono tayagala wulira kigambo mukazi oyo kyokka nno ye nannyini musajja naye baana mmwe naye omanyi kyoba okola genda yewe omwetondere
wakola kibi naawe okimanyi wandi mwetondedde gendayo omugambe munnaye ensonyiwa gwe muneetondereko gwe genda ogukole kubanga guluma yaguzza gweyamuyira amazzi mwetondere kale njagenda mu nnyumba ye mweto lindako awe biba bya mu nnyumba nja kwegendera mwetondere naye no baaba naawe kati olowooza tulina kyetugenda nina byeŋŋenda mu temukatya firimu ekyagenda mu maaso naye kyetubasaba bambi bamikwano musubscribinge onyige nekkade kyemusinga okwerabira akagambo olwo mukeerabira naye tubasaba nako kanyige kitegeeza ki buli vidiyo gye tunaateekangayo ojja kuba ogifuna mu bujjuvu so ate layikinga omala okomentinge tweyanzenge firimu kegende mu maaso kyagala genda mu nnyumba ate baaba alina ebbuba nenja we naaba mulabye wonna kale nja mwetondera naye kikole tuddako ewa sino track mukazi wattu bambi be balina ku ssente budde bwa kawungeezi atulakawo ku mabbali mpola mpola waayoyota feesi gy'emirimu omwami akola ate ayingiza heve kati Rona ng'afuluma Rona mulamu wa muno Rona ofulumamu iye baaba kati woba ogenda ku dduuka waliwo kyenjagala ondeetereku kituufu ngulya kalation kubanga obalabe buno bwine engeri gye bunfukiddemu kye baawalula kati ngulirayo kalation kattaano ndowooza kattaano sijezo tabakubba deeta kali oli gino aga kalation ka moviti moviti abojeri nebwana mwe kale munange genda ondeeterewe mbadde gye njagala okugenda naye engeri gye kiri nti ogenda genda naye bambi yanguwako ate nti okembuyiribye obubalabe Rona ng'agenda ku dduuka kugulira baaba kalosoni naye abadde afulumamu ng'agenda kwegulira bibye kimuula kino bannaaye okudda eno kasitanda basimeiro naye najja sibinyayo okugamba ku kyeya lindako baaba naawe baaba wama kyeyo oyo talinayo mukazi mulala gwe ekiki oyo omusajja tekisoboka butaba na basajja balala ayinza okuba alina bataano gw'olina wa mukaaga gwasinya kindi olina wa abiri gwe oyo omuvubuka engeri gy'anyiriramu bw'abeeregwa lindako abanyirira tebabeera na muntu omu baaba naawe tebawera mukaaga gwe lindako nze akubuulira nze baabawo nzaaludde mu kibuga ebintu mbimanyi tekisoboka kubanga ng'alina gwe wekka atya oyo abeere n'omukazi omu neyaŋŋamba ayina nze ke mukwano gukitta bambi ebiba byogeranga naawe mbwera alina gwe wekka ani yabigamba gwe wa mukaaga ne kati nkole ntya ngende mbeerewe lindako gwe nako olina ebirowoozo by'okugenda okufumbira essaawa zino anjagala ennyo kuba kati we mubeera ewala era ajja kufuna abalala kati nze bwe naamubeera okumpi ng'abeera nange nzeze golowooza omuntu okuwa buli kimu kye weetaga olina kumala kubeera wuwe kati olina ofuna engeri gy'omukipingira awo ng'akwagala gwe tolaba nayiba wange lindako gwe tolaba nze byenkolera naye olowooza amala kugenda wuwe tolaba ngeri gyanfaamu omukwano gwalina mungi nnyo ne baba agenda kati nange nno nnyamba anti kati naako obuzibu bwo olina ekyalo kyalina ekyalo kingi ekyalo kingi ngati n'obugoye obumpi wabundandiza okubwambala kati ate ogamba nina ekyalo olaba kyengenda okukolera olaba buli obuzibu okuva ewajja okyalina entambula y'ekyalo otambula okulula amagulu sapatu
Otambula oba siwoma ndekeyo bate mu kutambula oba siwoma ndekeyo gye muli avijja Jessica. Rent Scandals Black Gem Pictures teweerabira okusaagubula blastinga okusaagubu okitegedde ngenda kutintinga okyuse ku ntambula okitegedde baba akokinga kati olaba osobola ogendako ewuwe siina sente zigenda yate yaŋŋamba bamala kulinnyawo nnyonnye musuubi ogendeyoko nga tategedde ate n'ekirala oyogera osabuka omuntu nakuyita bebi wange nzije kyusa mu njogera era gwokyalina namba 6 n'erinnya ly'omuyita mbu kyeyamaani kola ekintu kimu kyusa mu njogera omusajja wajja muyite kyeyamaani kisiru ndindako olifala nkuganda kyeyo omalayo mbu kyeyamaani kiringa kugamba seeka bakuganye seeka ate omalayo sekatwa mwiteko beb zia laba okwewomya kwa munakyalo batraininga baba akokinze mama yanamanya kyanamuwa mwite ku sweet arts bana ebintu bino mu bikope omusajja najja n'omuyita tata Joda baby honey mukwano eryo nno linnya liwulikika tata Senkungu mwite baby ne naawe bwente bwenjogedde ugambye baby Baby. Nyola. Baby. No. Oh. Babe. What you babe? Ngosene ngereza mpala. Babe. Nkugambye. Tia, tacha ina dia ye Tia, Jax Tia. Kutumiddeko mukama wange Jax Tia. Ku ODI TV okikwasaganya nnyo wali mumanyi. Awo kye yajja kwagala. Tola nti alinayo obuwala obulala. Ajja kuba wo. Kyusa mu njogera, kyusa mu ngabattukana. Utirize. Ebintu biterere. Nesiige emimwa. Buli kimu ajja kukikola. Lona ava ku dduuka. Aleetera baabawo ebintu bye. Naye amaze okwegulira ebibye. Gwe muula. Anti munnaye kyeyamaani wa kuno. Gwe beetegekera yennyini. Aze n'empale yaffe eri ffenna twambaleemu. Buhaga bwayagala ebyo bye bimukolera. Nina kovaawo. Just nvaawo ku dduuka baba alina byabadde antumye. Kudduuka. Mula. Onyumye baba. Onyumye. Ebale kusiima. Nanga ndi bulungi. Ndi awo bwetyo ndikiriya. Mbadde nva side zeyo. Just mbadde nveeyo kuyiribamu naawe nga obitegeera. Kolikayo. Labi ango. Bano nno baabagaana okweriraana naye maama. Olina obugoye ky'omanyi oli bwoti. Gw'olina obugoye bw'oyambala ne ngamba bannange. Ate olina eyo ddole gy'oteeka ku mabbali ne nga ni bannange oba onzaalireyo akaana. No, naawe tandika ebyo. Lindako ova ggula ki? Biki bino? Sweetie. Mulimu ne sweetie. Wange. Kikodo nno kino kyagala gaba. Oba n'owugamba nti wange. Mukulu n'ajjayo. Sweetie wa Muula. Ayayayaya. Red. Nawe okulya sweetie yakufuukira sweetie. Ati ndi mwana muto. Gwe tompita neno bebe bulijjo. Bebe tulya beseeti. Naagiriza. Abayaye balina omukwano naye ekyo wakikolako ddi
nkuwakanya okubanga wakikolako Oyo mchala mwe. nonywako kasi ne bakununisa kaswiti mukubo Rento Scandals episode 12 gye tuliko Black Gem Pictures tewerabula okusubscribinga ate bannange nkubulyeko ekintu kimu Ndawugenda muko. kuno kati tusimbudde Rento Scandals tugenda jukuba ate waliwo ne firimu endala gye tubadde tubafumbira ey'obutundutundu ebbanga lino lyonna lyetusirise nolwekyo tugenda bakesa firimu ku firimu Black Gem Pictures Rento Scandals episodes eziddako ojja kuba ozifuna so nga ate ne firimu empya gye tuleeta ye mbabbirako ki bano baba bali wano akyatereeza mulamu w'enviiri ne zireeta Liliane Okulaba. Liliane ate jjukira kino Ingo obuliridde. laba nnooli akyakola enviiri ono ddala ono akyakola enviiri ono kalabye kuli ayina engeri gy'atunuulira Liliane naggwamu Ogeze. mwana gw'ogezza okamala aha Mbayo mpola. naye mbaayo mpolampola Ebintu kirya. nkulaba ebintu kiriya Nange. osabudde Olulenzi olwakyuka kati. olulenzi lwolwakyuka kati luli kuteekamu ku ssente tamanyi nti balya ku zimu tannamanya Okola. Ewa ekituufu kuba olusajja lwolwagala ne weziba. mwana olusajja lwolwagala gwaluteekamu guma n'oluntu omunnange omanyunzi obwo obwavu Debabi. bwayitira buntuntu tebukyalina makulu kumbe abeeyo nga kansa na mukazi we ng'akaleetera naye era kalabye eyo nga kansaana oba aleese eggi oba Rolex kasita ennyumira ng'aleeta akusubye n'obugoye se bamanyi n'obbulondamu 3 ate nno ne bunnyumira kino nno kisuna ono kirobeddeko oli naye kyeyamaani munnange oyo mumanyi Ono mumanyi. uno mumanyi mukwano gwange Ate wedda gw'onfunda. kuvodda nfuula bizo nkutemu kati mbadde sige Yani tuvudde wala ni. oyo nno Liliane tuvudde wala Bamukwano bulabo. kuva buto oyo ssebo tuli ba mukwano Mwesiga. ate mwesiga ebitenkanika ogambye omwesiga Mwesiga nnyo nze gwabo. Bane mwesiga nze Liliane munnange nze Liliane abaluganda. ne bakwatako ne mu ngalo waliwo ekiri mu masekati gaabwe kye tutannamanya bulungi Muganda wa bba wange. munaye ono muganda bba Nawe alina okuba mulamu okuba. naawe aba mulamuwo Tegeera. anti munaye tulinga baluganda kumbe era mulamuwo ebyaddala nga tuvudde ne ku byoluganda sebo mulamuwo ebyaddala egenda mu maaso Rento Scandals laba naakola enviiri azze ku matama naye ebirowoozo Otuleke mulo omanyi kyoba okola tulekeemu anti situka akyali mungi muleke situka kasita ntudde tajja situka nga ntudde muleke genda tuweemu akadde oba ogenda bweru kangende mu kisenge eno kyagala olumika emboozi gambe wansi gwe mwana gwe bannange mulamu wange oyo nno naye ayina eddala ayina ebigambo ayi kakwagala nfaako andabirira banange onyiridde ogezze ye wabaako ddi omutono abadde amuyise ka pick-up kumbe bulijjo sino tulaaka munange olaba ne malanfuna owulira okwegwanyiza malanfuna gano amaka olaba no mulaba mayumba naye ebibeera mu mayumba olemwa teweegombanga by'otaasobole mwana gwe Liliane nze kyendikogwa naawe okimanyi mbitereeza kyogerera mu mutima nno omwami wange olaba omwami wange banange yakyuka omu bw'ati dadi wange mwana gwe byonna bimalanga kati oli buli kimu kati akikola budinda bulungi agenda n'anteeka mu mudu nange nempulira nga njidde yidde bannange omukwano gwaddamu buto ebintu byatereera mwana gwe kandabe bannange yimuka ndabe gwe nyeenya bannange gwe mwana gwe nga togezza sitole naye tutegekezi baby shower baby shower nona akimanyi nti ali lubuto kuba takimanyi bambi nti olubuto lwandiba lwa bbaawe egenda mu maaso Rento Scandals naye mukama yakwanukula nawe tofaayo ajja kwanukula ne Sara yazaalira ku 9 mu giijo Bayibuli
buli ayina engeri gyetugumyamu si buli azaalira ku 9 mu giijo kati nga tuvudde eri tuddako ewa neiba bakuno ali wanaganye bannange wano yeeteze si bayambala na gundi pajama za neyi pajama za neyi lewadnamwe negenda mu maaso wano yenna ali mudu ebirowoozo tebiva eri ku tuba tuli awo mukulu n'alingiza nga nsanyusa okulaba banaye wano mukopewo nnyo nkomyewo sirika nkufukemo n'amusirisa kati bagenze mu nkola y'abakasiru sitayiro kasiru akola bw'ati kasiru nadde mabega kasiru n'agwa ku buliri kati kasiru agwa ku buliri apana nyega lekaze mpalampe mbalasi neina walampe mbalasa simbule rento sikando zimbagambye mukopenyo wano Joshke namufunira piro umulira awo I'm the driver I'm the eater you are the eatable sijabiza mu Luganda tugende mu maaso awomereza ngoli otya nayo mfananidde bulungi leero ate gwali nakidde kujjo banayi nindi temutuuka nga ate mu biseera weebiti ate ne mutuukira mu kwetwalaganya nga ate oba abazze ku malasoni musooke munyumyemu munno omuwaane naawe tompaana nnyo okimanyi buli wampaana ensonyi ezinkwasa tutulu okay pozi n'abaana bagiraba ketugende mu maaso okimanyi oluddeyo nnyo soka ndi wano nkulinze gwe nobeereyo ng'oluddeyo nkulumiza nnyo omubeja bambi nsonyiwa nga nkulowoozaako nno bitya awe tudde mu bye twakola luli ate ku luno ŋŋenda kyusaamu ku birungo nze njagala tubiddemu ate tususeewo we twakoma ekyo kimanyi nawe ekyo kimanyi buli wenzija wano eba ina musetuuka ku nnyoge buli luyingira wano ng'omanyirawo abaana bano tulinde gyeggwera kubanga munaye nzize nakwetonda ku byoli byakuyira amazzi okyali ku ebyo nze ekyo nakitadda ekyamazzi ni just nali neekaza lwa mukyala yali olowooza nandi mukayulikidde eddoboozi nandyeyisizaako kyokka ate yali ayagala byogera neŋŋamba bannange munnange biki ebyaddako birinde mu episode 13 ya VJ Joshike teweerabira okusubscribinga VJ Joshike Black Gem Pictures nawe ayagala okwogera firimu yo namba yange eyo kweri gikubeko direct oba genda ku WhatsApp oba girumbe ku Telegram oba girumbe ku imo that same number 0758743134 nawe ayagala okwogera okusponsoringa nga majoshika kasente kakano njogera firimu eno ninjukuterayo nenkutumirako nenanga ne business yo wakitegedde avija Joshike Black Gem Pictures don't forget to subscribe